Bwetwogerera emyaka tegikyawera ebiri okuddamu okulonda akalulu ka bonna aka 2026 mu kaweefube w'okulaba nga akalulu kano katambula bulungi. Akakiiko k'ebyokulonda kafulumizza enteekateeka y'ebyokulonda ennongooseemu n'okutongoza enteekateeka y'okulamba n'okutereeza ebifo awalonderwa. Tulabye ebifo ebyo wewe biri tusobole obirambika n'obiteeka mu puroguramu tugambe nti ekifo kino na kino mu mwaka 2026 oba 2025 kijja kwetaaga bakulembeze abalonde. Okulamba kuno kwa kutandika mwezi ogw'omunaana mu kaweefube okumanyira ddala ebifo ebikiikirirwa we biyita naddala eri bakansala abalondebwa obutereevu, bakansala b'abakyala n'abantu ab'enkizo bayite special interest groups. Waliwo ebifo ebigenze nga bitondebwawo gavumenti twandiyise administrative units oba town councils oba municipalities n'ebirala. Kati ebifo byonna biba bifuuse ebifo byakulonderamu byetaaga bakulembeze. Akakiiko kasuubira nti ebifo ebirondebwamu bigenda kweyongera okuva ku 3,1400 okutuuka ku 4,000. Waliwo Bannayuganda kati bawezezza myaka 18 kiba kitegeeza nti bwe baba basazeeyo okufuuka balonzi bajja kwewandiisa nga balonzi. Nolwekyo abantu abalonzi baba beeyongedde mu bungi. Waliwo abalowooza nti Bannayuganda balina okwenyigira mu nteekateeka y'okulamba ebifo awalonderwa okumanya ebifo ebipya we bigenda okuteekebwa. Ffe nga akakiiko k'ebyokulonda tetutuula mu headquarters zaffe oba mu offices zaffe mu district ne tugamba kakati kino ekifo ekiri e Bugiri kigenda kubeera bwe kiti. Nedda tulina kugenda ku ground ne twogerezeganya n'abakulembeze ku ground. Wakyaliwo n'ebibuuzo ku butya bwe bagenda okutegeka okulonda mu makomera ate nga amateeka tegakikkiriza ebifo omulonderwa okubeera mu bifo ebyokwerinda. Kati ekibuuzo kiri nti kati abasibe kooti yagamba nti nabo balina kulonda. Ffe nga akakiiko ebyokulonda tugamba nti kale ba poliisi baba amagye ababeera mu barakisi. Akakiiko kalabudde ku ky'okwongera ku bifo ebirondebwamu nti kino kijja kwongera ku ssente ezinasaasaanyizibwa mu bifo bino mu kulambibwa kwabyo ng'ate tewali ssente mu kiseera kino. Abalonzi be twalina mu mwaka gwa 2021 baali obukadde 18 n'omusobi. Naye kati tusuubira nti abalonzi bayinza okuweza obukadde 22. Kiba kitegeeza nti polling stations waliwo ezigaziwa nezibeera n'abalonzi bangi. Akakiiko kagamba nti okulonda kwa kubeerawo wakati wa January nga 12 2026 okutuusa nga 9 omwezi ogwokubiri omwaka gwe gumu okuli okw'omukulembeze w'eggwanga, ababaka ba Parliament n'abakulembeze ba gavumenti ez'ebitundu. Ate okwewandiisa kw'abavuganya kujja kubeerawo wakati wa Septemba nga 17 2025 okutuusa ogw'e10 nga 3 2025 ku bifo byonna ebivuganyizibwako. Winnie Tessa Nakayinja agafeeyo ku Spark TV.